nenda bakatambi twatandise dda nti akatambi akali mu kutambula toli muyimbi kimanyi bulungi era togenda nnyo mu gospel mu music iki naye bino ensonga zikwata ku byabufuzi byokola. David Lutalo omumanyi weruwero bali abazirwanako alina oluyimbo ni muyimbi naye ekikundeesezza njagala ompe eddakiika 2 oba emu olowooza ki ku nsonga ya David Lutalo. David Lutalo agamba yabadde ku stage ng'ayina yabadde n'ekivulu agamba nange siri munnabyabufuzi kubanga ebyobufuzi bikola ki ati we yabadde abyogera abaddewo bannabyabufuzi yabadde abuulira bantu yandiyogedde ebyokuyimba lwaki yagenze ku stage nayogera ku byobufuzi anti yagamba ebyobufuzi byabula mu bantu NRM, MUPU, DP, UPC n'ebirala nti okuyimba tukube endongo eyogere era asuubira nti ab'oludda oluvuganya gavumenti oluvala yakoze awo akagamba yayogedde kavidiyo batabanguse nebagamba abika yagivuddemu sebo kugamba otya abayimbi bonna balina bannabyabufuzi wati esaawa zino kati kizibu nnyo okugaa nti kezi muyimbi talina kibiina kyawagira era ogendayo muwagira okimanyi ogenda owagira bebekolo ku stage kyogamba tesasobola kuwawula music na politics ogenda okuwagira gravity ku stage okimanyi wenaale sawa minisita omulamu ogenda okuwagira alien skin ng'okimanyi ogenda okuwagira kyamusimatuka zekisibirangirangi ng'okimanyi wano ogenda okuwagira spazidana ng'okimanyi wano era wayogera ebirala omusabula ngaate oyogedde kati tosobola kuŋŋa nti ogenze mu kivulu kya bebekulu naye toyagala mwogere ku bya NRM. Kati Lutalo nze muwulire ebintu byeyayogedde n'agamba mbu kati NRM wandeetera sente okuyimba siyimba ŋŋandi kati aba yeerabidde abantu basinga okwagala because Uganda gye tuli mu nsalawo ebintu ebyo oli ku ludda olunyigirizya oba olunyigirizibwa tosobola kubeera mu makati katusoke tubawe David Lutalo ababuulire akoze vidiyo ye ya dakiika nga 2-3 annyonnyodde lwaki ayogedde ebyo naki kyazaako. Nze siri politician saagala byabufuzi in my life so saagala muntu ayawula bantu n'abantu oba wapata ki oba wapata ki oba wapata ki ffe tuli bantu ogurutalo n'omukiga wiitu kyagala Bannayuganda mwenna ne bafanzi ba David Lutalo, how are you? Muje baliko muli bulungi? Amanyi era nze David Lutalo. Waliwo statement ziri mu kutambula ebintu bye batemyetemye mu bintu bye nabadde njogera ku show Mbarara. Olimba lenadde nnyimba ndiyimbidde emyaka 10 ndowooza. Kintu ekyo nakiyimba dda ti muyamba tindabanga kitaffe omu kati amawanga gatuyawulira ki emyaka mingi se mirundi mingi nnyo buli gye mbadde nnyimbiranga mu myaka eyo mingi nnyo nga nzijambagamba bannange tetweyawula Uganda tulina kubeera muntu omu tekisookedde awo si kyakubiri awo si kya mirundi gwa 10 awo kubanga nze ku ndowooza yange ku ntegeera yange era bwe nazze nga ndaba bankyomedde nnyo ku social media natandise okulowooza mu ndowooza yange ate nga nawe njagala ogifumiitirizeeko nti oluyimba si lwa myaka 5 oba 7 lwa myaka 10 kudda waggulu naye ku bonna ku bantu ku bye boogerawo ani yeetaaga ennyo abantu nga bali wamu. Nze ne ndowooza era nga kye kituufu nti opposition eba yeetaaga nnyo abantu nga bali wamu okusinga. Nengamba ani omutuufu ankuba lwaki mala kujjuza Lugogo n'abooga nnyo n'eshe zisigadde zonna ne zibooga nnyo ne walyoka wabaawo kubanga opposition teyinza kwagala bantu kwawukana.
nze kubeera nti siri politician nkiddamu siri politician tekitegeeza nti ate sitegeera mba ntegeera naye lwaki mala kujjuza concert eno statement ze nayogeranga buli lunaku buli mwaka ne zivaayo leero abayimbi bwe mubanga gyegyo emizannyo gye mutandise okuzannya kati ngenda bakuba endongo mugenda kitegeera sigenda kwogera bingi kubanze mmanyi soosi weeva n'abapikaapika eno kubanga abakifunamu ate be bankuba ate nze bannange nze omulabe wange mumanyi nze omulabe wange si politician omulabe wange si politician kuba ne statement gye nayogedde temukwatako yadde nakati omulabe wange mbamanyi naye bakyali tuyimbe nze mbanize mu studio endongo keyogere agambye muleke endongo eyogere muve mu bigambo abayimbi agambye amanyi n'abalabe be beera ku social media tutambule n'ensonga okumanya n'okutegeera